mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatta. Ku lunaku olwaleero waliwo eyambuuziza ku kasenyanku, wambuuzizza nti kasenyanku tukozesa buti oba tukozesa kawuka akabeera munda. Kasenyanku ono olina kukozesa kati so si kukozesa kawuka, tukozesa nnyumba yaako gye tulina okukozesa ku nsonga eyo gy'oba oyagala okukola. Obuti bw'olaba obwo bwe tulina okukozesa, naye bw'oba onoonya kasenyanku, noonya kasenyanku oyo ng'akyalimu, ng'akawuka ako kakyalimu, yajja okubeera omulungi okukozesa. Kati kasenyanku ono omuntu ajja kwebuuza nti kasenyanku ayamba ki? Okubabulirako ekitonotono, kasenyanku ono vidiyo nagiteekayo gyeri wansi eyo, naye kasenyanku ono mulungi nnyo bw'obadde oyagala omwami abeere ng'akwetikkira nga takuwa. Osobola okugatta eddagala ery'enjawulo omwami ono abeere ng'akuwa, nga bw'agenda okukola abeere ng'akulowoozaako. Eddagala ly'olina okukozesa mu eryo kulina okubeerako n'obuti bwa kasenyanku. Ofuna obuti n'obusekula ensaano. Ensaano eyo osobola ogigatta mu mubisi gw'enjuki, oba oteeka otuzzi mu bbaafu n'oyiwamu ensaano eyo nga ntono n'oteekamu n'omubisi gw'enjuki. Omala obiteekamu n'obitabula bulungi, n'obitabula n'obeera ng'obitawaaza. Osobola okugasengejja kiri eri ggwe ne gabeera mayonjo, n'oluvannyuma n'otawaaza amazzi ago. Kati bw'obeera ogatawaaza oba olina okwogera, naddala kikulu nnyo ogatawaaze ng'omwami ono agenda kukugendako, olwo gw'obeera okoledde eddagala eryo. Nja kwongera obbannyonnyola vidiyo eno, nja kuba ngiteekayo mbabulire n'eddagala lyonna mu bujjuvu ly'olina okuteekamu. Badde mbabulira kati bw'oba olitawaaza oba olina okwogera, ogamba mwami wange njagala onneetikkire nga kasenyanku, buli kasente k'ofuna ng'ondowoozaako, onnoonye ng'enjuki bwe zinoonya omubisi. Bw'otyo n'ebigendako kisinzira ddagala ly'oba otaddemu. Ebigambo ebyo byogera wano ng'otawaaza, era ne wabeera akuliko kiri eri ggwe osobola okuddamu n'oyogera mu mpolampola. Gw'abadde ambuuza ku nsonga y'akati ako enkuzeemu, olina kukozesa buti. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.